Video eno gye ngenda okuzannyira erimu ebifaananyi eby'essittaza. Wobanga oyina emmeeme embi nkusaba tolaba video eno because eyinza okukola obubi. Jolo Quality Properties bakafulu mu by'amataka. Gwe omuvubuka eyeezimba bakuleetedde offer osobola ofuna poloti ku kakadde kamu n'ekitundu. What you have to do, kuba essimu eyo eri wansi, yogera n'omukyalo oyo and trust me agenda bbanga akolako bulungi. Olunaku lw'ejjo nga Bobi Wine anoonya akalulu mu bitundu by'Entebbe, ewagambibwa okuba nti akatambi ako kakwatiddwa. Abavubuka abagambibwa okuba abawagizi be ababadde bajaganya olw'okulaba ku pulezidenti waabwe babadde bagobebwa ab'amagye. Olengera n'omu ng'akutte bendera, wabula mu kudduka eyabadde akutte bendera eky'omukisa omubi gwe baakutte. Naye njagala nkulage ggwe ssebo oba nnyabo, abasajja bano kye baakoze omwana ono. Abasajja baakubye omwana ono. Only God knows oba ono omwana akyali mulamu. Because baamukubye n'atuuka ekiseera nga takyavaamu na kanyego. Eno vidiyo teyakwatibwa ssimu. Wabula omwana we yadduse baddukidde mu supermarket yabadde nearby. Abasajja bano baayongedde okugoba omwana ono ng'ayina bendera y'eggwanga ne bakuba omwana. I want us to watch this clip ffenna. Oba oli awo tunaasobola okumanya what exactly happened. Oba oli awo tunayambako ne poliisi taking actions ku nsonga eno. Naye nga amazima kano ka video kesittaza. Let's watch. Down. Kati mbadde mukukira wansi naye abana ebiko omusajja nkujja ne bona basajja bana kati kabangaleze yavumbutusa abapakinga abana bayonze nebitawo ekikumi nga nabamuleeta ayakusebeka Junior egwamuteze ndowooza bona nga bali omuntu nga bakuba muntu omu abantu banaku mu solido n'emigo naye nga basinga babadde na solido bane bakwate paka omwana wane bakono olaba nabono wanaye bakagenda those people look scary nefesi banango nada oyana soze pista abadde mudduka ono ngalaga ali mukubuka yagala mulinnya ono n'abuuka n'atandika mulinnya abadde ali mukulinnya ng'ali mukumulinnya bonna bali ku muntu babadde bamwana muggo n'agamba ogwo bonna bakuba mutwe ate kino kirina bisikayo kibisuulasuula mwana ne Junior yagenze wa Bobby yasazedde kubo n'agenda olaba wa pisto wuli omulaba wa pisto wuli wali eri abadde ali mu kookinga abadde atitanga kimusonze namu iyo nawe Lord save our country Uganda. Akatambi kansuubire nti mwenna mukalabye. Abavubuka ababadde badduka nga beekweka ab'amagye, and I believe they were just
supporters of the National Unity Platform, because olengera ka video ako mwana ayambadde red akutte ne flag, abantu betumanyi abakola ekikolwa ekyo babeera ba National Unity Platform. Naye njagala abasajja engeri gye baakubye omwana n'awanika n'emikono waggulu naye nga bakyamukuba. Abo abasajja tebakwata miziŋŋoonyo, bakwata waya solido. Only God knows how this young man looks like. Oba yafudde tetumanyi. Naye njagala twala okwebaza kwange bannannyini store eyo abatutte obuvunaanyizibwa ne mu recordinga this ne mukata ensi n'ekamanya before nga tebannaba kujja twala that footage. Oba oliawo kino kigenda kwongera okulaga ensi how brutal the army is. Omusajja yayambuse waggulu n'atandika okusotta omwana ali wansi, n'amusotta ebyaddala. Naye ng'ono omwana talina yadde akambe, talina wadde jirita, naye nga bamukubanga mu bbi, kyekisinga okuluma of all. Nga bamukubanga mu bbi. Kyokka nga n'abamukuba bambadde uniform eriko badge oba flag y'eggwanga. Mu butuufu eggwanga lino buli omu yandiyagadde tubeere n'emirembe, nga buli omu ayina emirembe waba tamenye tteeka oba tamenye mateeka gonna. Naye ab'amagye batadde ettima mu Bannayuganda. I don't think that young man can ever stand in front of a policeman oba an army officer n'amuwa respect ku kye bamukoze. Because tewali nsonga lwaki okola omwana wa munno ekyo n'omusotta bw'otyo. Abasajja abo gwe atabamanyi, engatto ze bambala, njagalawo osanga owa poliisi oba ow'amagye olabe engatto ze bambala. Naye gwe n'osamba omwana wa munno n'okuba omwana wa munno bw'otyo nga mumuliko bana abasajja balina n'emmundu, 4 armed officers on one civilian, moreover a young civilian, a youth, ne mumukuba okutuuka ku eyo level. Like seriously. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukoze kyamaanyi nnyo okusiga obukyayi mu Bannayuganda. Naye waliwo olugero olugamba kyosiga kyokungula. Gwe wa poliisi nga tonnakuba mwana bwenkanidde awo, nga tonnakuba mwana bwenkanidde awo, kubamu akafaananyi. Singa gwe Bannayuganda bakukwatirako mu kafunda ogenda kukola ki? Singa Bannayuganda bakukwatirako mu kafunda ogenda kubaddamu ki? Because Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine has tried so much okukuuma Bannayuganda era ng'asiba bagamba let's be non-violent. Naye munyigiriza Bannayuganda, mugenda kutuuka ekiseera mubateeke ku kisenge nga n'ekisenge kwe mubanyigiriza kituuke ekiseera n'ekisenge kitendewalirwe kigwe. Bannayuganda bwe banaabayiikira, what will be your say ku nsonga eyo? Ogenda kunenya ani? Omwana akutte flag, just flag, ayagala kuwubirako ku mukulembeze we, gwakkiririzaamu? Gwakkiririzaamu? Gw'ovudde eri omukutte omukubye. Like waliwo ebintu ebimumaanyi bye tukola maanyi nga bimalamu maanyi. Tambuza video.